Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nedobozi nze IBRAH Mukasa mbanirizaako ku Extra Digest mugoba nsonga. Tusinzidde Kampala era nga twegatiddwako a father, a businessman muna Uganda ate nga aleza abantu bangi nnyo mu kisaawe kya art and entertainment. Bemumanyi ne bemutamanyi omwami amanyiddwa nga Paul Ssaaka gwe tugenda okubanga tunyumyamuko naye celebrating emyaka 33 bwekiri mu kisaawe kino musomesa mugunjuzi omanyi kintu busomesa, it is a broad statement okusomesa kintu kigazi nnyo, so tugenda kuba tutunuulira obuweereza bwe mu kuyitibwa Katonda kwe yamuwa, because wansi w'enjuba ffenna tulina okuyitibwa nga kwa njawulo, yes. Oba mu luzungu kye tuyinza okuba nga tuyita calling. So tugenda kutunuulira his calling in the art and entertainment industry. Abadde musaale nnyo eri abantu bangi nnyo be mulaba olwaleero mu kuyimba, mu kuzannya emizannyo n'ebigwa mu kkowe eryo. Amasomero ag'enjawulo gamwenyumiririzaamu, bangi bamutegerera ku masomero, bangi bamutegerera mu industry ya music, bingi nnyo. Nze mutegerera of course mu masomero, tuzze tulaba abantu bagunjudde bangi nnyo, but at the same time erimu ku ssomero abaana bange Alpha ne IBRAH Jairon Mukasa bamukasa gye baali basomera era naye gye yali asomeseza abaana be. So nga we bayita abazadde tusisinkanayo, we bayita baweruwisha tusisinkanayo. Tetutera nnyo kwogera amasomero g'abaana baffe gye basomera olw'ebyokwerinda nti ensi yadobonkana. Tukoma ku kimu nti abaana gye basomera aboono n'abange gye basomera ab'emitima emibi muli bangi nnyo abaagala okukozesa oluwendo olwo okumanya nti mwami Ssaaka asomesezaawo abaana oleetewo embeera embi. So edda twayogeranga nti St. Peter's Nsambya abaana basala mukasa gye basomera maama wange nga tekirina nnyo na kutiuka kwonna buloba haayi n'oyogera essomero naye olwaleero tusirika ne tugamba nti abaana basoma ne tukoma okwo. Mwami Ssaaka nkwanirizaako ku mugoba nsonga, nsaba obuuze ku balungi abatulaba. Niyenza nnyo mukulu IBRAH Mukasa. Amina taata. Bannanga abatulaba ku mukutu guno kiri megga nsanyuse nnyo okubeera maaso gammwe. Nze Paul Ssaaka tugenda kuwaya. Amina. Nakunoonyaako edda naye obudde ne butatuganya kusisinkana. Naye twebaza Katonda atusobozesa okuba ntusisinkana olwaleero, ebeera nteekateeka ya Katonda okusisinkana. Fe tukola planning kati ye nagusa bye tuba tuplaninze. Bannayuganda batulaba bangi bawulira erinnya lyo ne babadde tebakumanyi. Okikoze otya okubanga your name is bigger than your image or your face physical as a person? Nakikola bwe ntyo nga nkigenderedde nesaagala nnyo nze kukulemberamu bintu byenkola. Ebintu byenkola byafuuka akasaguzo ne bisagula ne bigenda wala, ennyimba ne zidduka ne ziyingira mu mayumba g'abantu be tuyita abantu abawansi n'abawaggulu ne zifuluma ebweru w'eggwanga, nze ne nsigala eno nga ntudde. Naye kati abantu abatuukidde okwagala okundaba nga waliwo ennyonta nga waliwo n'okuyaayaana, abantu we bakulaba ng'obudde bukyali kiina ngeri gye kinaabulula embeera. Kiringa singa omugole yasooka ku mbaga baba n'atula bw'ati ab'embaga agisse bubi kyovulaba omugole tumulinde twendaba yabeera climax n'alyoka avaayo nga ffenna twatudde dda. We waba olugero lugaa nti mulindwa atuuse. Omulindwa atuuse. Kati mu bulamu bwange nayagala nnyo okulabika kwange kubeere mulindwa nga byenkoze babiwulidde babyagadde ne baga niba ne yaliwo akoze ebintu ebyo konze bwe ginawera emyaka 33 nga ngama kati nzimuzijeewo ndabika eri abantu bano
kubanga bagamba banango musajja oyo ye banange senga tumulabako kise tulizo okumukolera konze kikimugambye mutya oba kiki mugambi kaneteeketeke kibata ti wonto ngati tuteekateeka gunize neneteekateeka nzekka nenetwala mu kifo ntuulewo abantu abayayanedda okundabako okunsiimako bajje tuleke tukwatagane mu ngalo. Extra Digest mugoba nsonga kwe tuli akadde kano briefly anyonyodde as to why abadde behind curtains naye nga wakisize zitambudde millions and millions of miles across the whole world. Olulimi Oluganda gye lutuuka yonna omwami ono amanyiddwa, buli lulimi Oluganda we lutuuka amanyiddwa era abantu bamutegeera. Emyaka 33 mu kisaawe si bbanga ttono nnyo. Abantu bangi bamala emyaka 5, abamu bamala 2, abamu 3 n'abamu taweza mwaka mu kisaawe kya art and entertainment. Factors zibeera nnyingi nnyo ezitulemesa to celebrate a given period of time. Mwami Ssaaka, kyekyotunuulira gwe ng'omuntu kyoyinza okwatributinga to your longevity nti okuwangaala kwange kuno nga ndi relevant for 33 years down the road nkwatributinga ku kino ne kino ne kino amidst all challenges n'enkyukakyuka ya teknologiya n'endaba y'ebintu mu ggwanga Uganda ne munsi yonna. Kireeteddwa ensonga nnyingi okusigala nga nkyali ku rails nga nkyatambula okumala ebbanga eddene. Okusooka byonna waliwo okugumiikiriza mu mbeera ezitali zimu. Ebisoomooza bibaawo nnyo. Betukolamu emirimu tebabeera bantu bebamu. Awamu osangawo obwangu omulala omusanga nga muntu muzibu ddala naye n'osigala nga oluusi onyiize naye nga tuyagala kukiraga nti onyiize. Mu myaka 33 abantu benkoledde badde bangi, abantu bansasudde bangi, abatasobodde kunsasula babaddemu naye bonna nsigadde ndi ku nkolagana nnungi nabo era nga tunyumya kuba n'omuntu omu ayinza yali andyazamanyiza atajja munankubesa munanga jangu tuddemu tukole kiina ekibikkange ekitabaddeewo n'enzirayo ate netutandikira twakoma olwo yandyazamanyi emirundi 2 miramba yaliwo eyo seeta omukyalo oli mutya mukambwe namukubiranga essimu namba mwami Ssaaka tuli mugunjufu ndi ku chai n'omwami wange tunywa chai kunkubira essimu niye nguli mukopi nnyo nengamba olwo nkubye kubanja nemmanya ensisi nyangu era twabikomyawo naye ekyo nakyo tekyanzijjamu omulimu ate mubeekandaga nagati guno omulimu nze nkumaze aganyabo nkuvuddeko nga yava ku bbeera erya nnyabo nensigala nga nkyagenda mu maaso ekyokukiza ku bbali emirimu tugikola n'okolya omuntu ng'oli okoze ekintu nga kirungi ate dda kiba kirungi naye omuntu kati ono si ye Paulo Ssaaka gwe mmanyi kibuzeemu tekiringa kyab'egindi ab'egindi bakola bati ne bwe bati lwetukoze ng'ekyab'egindi nogatete kati nkoze ng'ekyabeeno kubanga bano si beeb'egindi notukize nkola ekyabeeno ng'olabira dda nagati sisanyuse nempulira omuntu waba tasanyuse mpulira bubi era mbaga nti tofaayo kantuula okutuula okulala nfumbe bupya nenziramu nenkola omulimu gwe gumu nga simuggyeko charges endala nemuleetera omulimu ate omulimu kasita gundeetamu gunsoomooza ndeete olunkuba nsowera n'ambazzi nendyoka nkola olimba olunene nendi omusooka nakati ekyo kyembadde njagala kati ebyo nambadde mbikola ate nga mpulira yabaga nti nze sizibwa mulimu nze bwe mba nkoze finished work genda product ewedde kati nze sikikola kati okonakubadde kusoomooza naye nakyo nkiyiseemu nimba nga abantu mbakolera bonandeke nga bamatidde ensonga endala abamu balina okuŋŋamba nyimbiramu mpulire so nyimbiremu nengamba ye Katonda wange gwe bayita jalibu mpamu jalibu kozi olina nyimba meka soko ozimpitemu amanyagazo onyimbire namu omuntu omukulu ow'ekitiibwa ng'omuntu atandika okwedingisa bw'ati nze ndina muwandiisi wa nyimba lwekyo oyagala onyimbise buyimbisa nindabanga kwegamba omulimu guno gusigalamu ddene ebisoomooza bibaddemu naye mbaddemu kakanga webaga nti omuti omugonvu tegumenyeka kibuyaga bwe kiri buli lwaguyuya bwati nga gugenda kibuyaga bwadde eno nga gukomawo kati ago gabadde maanyi gange nnyo
n'ekirala nze siina lwenkola ne ngamba nti kakati ndoza mmazeeyo nnyo nkoze ebintu by'amaanyi nnyo nnyo nsigala nze neevuganya bw'omu bwe nkola ekintu ekirungi ne bakiwaana nnyo oluddako nfuba okuba nti ate nkole ekirala music azaakyuka decades 3 nyingi naye buli myaka 10 abantu ogenda okujjamu eno nga bali bavuddewo bano balala okusigala nga ndi relevant n'abantu abo ab'emirundi esatu emyaka 30 kibadde kyakusoomooza nandibadde navaako dda bwe ndatandika emitala Maria siba nkoze ne buddo ate nentuuka wano kati we tuli kwamba nzize nkola nga nkyuka mbuza amabala nkola ntya ogenda okumaliriza nga nakati nkyali relevant ku myaka 33 era emyaka 33 oba tokyabaatisa abantu bamanyi kyogera nga bawagala kati myaka 3 tudiringa mu nkoko fe tukola ku nkoko era ogenda nga enkoko ina bulangule omuntu amala emyaka tomugamba nyimbiramu banna Uganda nedda sokondoze ndiye kutolyako omuntu mukugu mwekyo nzi kati ndi kafulu Uganda erina kafulu mu kukola nyimba za mulobozi erinanze extra digest mugoba nsonga mwami Ssaaka tumulese wano basically okumanya olugendo lwe plus nokunga bana Uganda mujje ku Serena kituufu mumusiimenga mulamu nnyo Kamiloni yayimba oluyimba naga nti basiima ogenze abantu bano njala tubasiimenga balamu batuko kuva mu bulamu bw'ensi buno nga tebajjula era mwami Ssaaka njagala mujje mu musiime ku Serena lwaki sheri ku Serena agenda kubanga abitunnyonnyola ennaku z'omwezi nga mmeka mpozi 11 June omwezi ogw'omukaaga nga 11 tusigazaayo sabbiti mbale ntono nnyo nnyo bweziti so bana Uganda atanafuna ticket it's high time ofune ticket yo the earlier the better tujje tunyumirwe sheno it's a corporate show atenga tugenda kuba tutudde nga tuli bakakamu tulabe ebintu bingi nnyo tuyige tumanye 11 June njagala tujje ku Serena mu bungi tuwagire omwami ono abantu betwetaaga be bano wammanga twetaaga abazadde twetaaga abaana twetaaga abayimbi abayita mu mikono gy'omwami ono twetaaga n'abayimbi abatayita mu mikono gye naye nga banyumirwa wakisize inspiration bangi bagifuna okweta mu mbeera eyo twetaaga abantu abaliyo nga ne bw'obanga tewasomeseza mu masomero gy'akoledde naye ng'obaddeeyo ng'onyumirwa obuyimba bwa mwami Ssaaka bwe yawandiika ng'oli muzadde oba oli muyizi oba oli mu ofiisi yonna oli lawyer oli doctor wherever you are jangu ku Serena tujjenga tuli bangi nnyo kibabeta ne tufikira ebweru ekisingako omutuufu tusigale ebweru atuteekereteekere olulaga olulala so mujjenga 11 June mu byoyogedde ku pointi y'okuba nti baakulyaza amaanyaako n'okubira omukyalo omw'essimu naga nti tuli ku kacaayi gwe tewakuzibwa toli mugunjufu lwaki otukubira essimu mwami Ssaaka bw'otunuulira embeera ya art services zino doctor wa service lawyer na wa service mwami Ssaaka nga composer and writer and producer as well no wa service but bw'otunuulira the way people respond to these services omuntu ayanguyirwa okkeera ku makya obutakkiriza doctor kumubanja oba lawyer ne bwe kituuka ku mmwe bannabitone abantu bagamba awo yabanje lwaki abantu tebategeera bulungi bukulu value n'amaanyi agali mu bintu bino bye tukola tukola ekintu omukyala takwatakonda nga nti olimba lulo kandukwateko lunene luzitwa kilo mmeka tosobola kilo naye tumalina okubageninga nokati naye onsedde nnyo obukadde bwo buti naye nga n'ekintu kyenyi kyetulamuzaganya sinamala kimulagako talaba ninga magician ekintu kyengenda okukola tokiraba na maaso nenyukiza ngenda kukikola ndi creator ngenda kicreatinga tosobola kukikola yes tosobola kukikola kyovudde ompita era ne ompise lwakuba n'abalanze mbasinga kubanze manya abantu banti mwami Ssaaka twagala otuyiza oluyimba ne bwe mbeetoloza n'ensooka emiwendo gyange ne gibalema ne ŋŋenda era bafundikidde bakomawo kubanga bagamba naye yadde waliwo abalinga abawandiika naye alina ebigambo bye twagala anaanyumya emboozi yaffe mu maloboozi agawooma ye Paulo Ssaaka era basiga bakomyewo naye tebamanyi bukulu bwa ati ono tebategeerera ddala nti tulinga omuntu
asiiga ekifaananyi n'ekiteeka wali amaaso ne galaba ne ganyumirwa ffe tusiiga ekifaananyi nga kya matu kuwulira ne tusomesa omuntu asigala ng'ekintu akirowoozaako kubanga ffe tukola ebintu kati oluyimba ow'edduuka okutunda engoye ez'obulungi akuba music wali anti ne bagwatwalirizwa owa restaurant nakuba ennyimba wali emmere nga babagirya munabyabufuzi okunoonya obula okutuuka luyimba lwakuba buli kintu kyonna music yakikola naye tebamanyi bukulu bwa kintu ekyo nti naye senga ennyimba mu nsi zisiise lumu evu n'obunyonyi ne busirika ensi ne bera eyinza okusaanawo nezi tuba tugudde mu kintu ekizibu kati obuwoomi bwa music kyakola ku bulamu bw'abantu tebakitegeera tebakimanyi balowooza nti bagula ekintu ekyangu ennyo era ngenda nembaga neegundi olowooza oluyimba ono olwagala nkuwandiikire ngenda kulonda ebipapula by'amawulire ntandika okukopola ebigambo nga mpandiika bwe nti oba kubanga okusooka bina ebigambo by'oluyimba nze mbikuwadde obimpadde ompadde luyimba kubanga ebigambo ebisinga obadde osookwako kyobikolamu bikolemu ekintu tukiwulire bifune entunnunsi bidigide bifune tune biwoomerere okole harmony tuwulire akabenje bikubire ne mu ndongo tubiwulire naye kubaga nti nze nakuwadde n'ebigambo tolina kyompadde ate bompa ebigambo you make my work even harder wakiri olwako ebigambo abayonoonya omulimu aba ampadde obuzibu bungi kubanga nina okunyoola message yange ebigambo bye bwe biri ate nga singa nze mba mbijja mu mutwe gwange nyanguyirwa nnyo ebigambo mbiwandiika byebyotya ku maloboozi agandimu nyanguyirwa nnyo naye ebigambo omuntu byakuwadde bikaluba nnyo yaloza mbu akwanguyiriza ndowooza noosalyako kuba nkuwadde ebigambo mbadde sina bigambo extra digest mugoba nsonga kwe tuli IBRAH Mukasa gemanya gange tuli ne mwami Paul Ssaaka tutunuulira olugendo lwe mu kisaawe ky'okusomesa okubangula n'okugunjula abaana bangi nnyo olwaleero bali mu offices ez'enjawulo because of him bangi bali mu mirimu egy'enjawulo because of him so tusazeewo tumunoonye olwaleero tunyumyemukko naye nga celebratinga emyaka 33 ennaku z'omwezi nga 11 June 2023 Serena Hotel e Kampala. Extra digest mugoba nsonga tukola ne Dushime UK Store ku Arena Mall balese engoye z'abaami perfume ngato socks wallet misipi amasimu masawa byonna eby'abaami wali ku Arena Mall ensambya babayise ba Dushime UK Store atenga bo aba Sun Cargo Shipping Company ku Arua Park basabaze mali okuva China paka Kampala omusuubuza wangali Uganda tokyetaka kugenda ku China nga Sun Cargo yajja obanyonyola bunyonyozi kyoyagala ne babikufunira ne babitikka ne bikusanga e Kampala babayise ba Sun Cargo Shipping Company ate gwali eyo ngoyagala kusimira amazzi mu mbeera gye tulimu eno ey'eggwanga Uganda ebisale nga byekanamye emiwendo gy'ebintu gyekanamye emirimu gibuze ebyetaago bingi kwatagana ne baganda baffe abahika water drilling services bakusimire amazzi mu ggwanga Uganda wonna wooli bajja buzzi ne mukwatagana ne bakusimira amazzi babayise bahika water drilling services nkomyewo gy'oli mzeyi omuwendo obojjukira myaka 33 abantu abakakulyaza amanya balinga bameka abantu abakandyaza amanya bangi naye mbeera bira nembasonyiwa olwaba ate abansasudde kuba abansasudde bangi oluusi ekintu ekibi kigenda nekibikka ekirungi olayinza ogati banne abandeeza amanyiza bebasinza obungi abansasudde bebasinga obungi bampadde emirimu banyambye nnyo nemperera abaana banyambye nnyo nenyimiriza obulamu bwange n'obwamaka gange bankoze bulungi bwereere era kyova olaba nkoze okujaguza kuno nga sinze nze kanze njaguza nabo bajaguze wamu nange kubanga bo we batali nandijaguza kiki n'abaana bennyini benyimbisiza nabo nembagattako singa tebaliwo mbayimbise nandibadde nkola ntya era nyimanyi kigamba abaana nti baana mmwe mbegeridde ennyimba zino muzikwate kubanga mukama wamwe nanyi isomero yampadde sente zino mbayimbise omutazikwata miga kunemesa sente zino baana mmwe yadde siibakadde nusu embweti muzikwata embegeridde nze bansasule bulungi ngendeeka kati byonna mbitunulira naye nga mu nsonga eyo abansasudde babadde bangi abandyazamanyiza muwulire bulungi tewali mutawaana tujja kudamu tukwatagane ensi bwetu bwetambula okay abakulyazaamanya bano bakulyazaamanya nga abantu sekinnoomu oba nga ebitongole abantu ba sekinnoomu oba mbawukanyiza n'ebitongole byabwe
simanyi naye nga bandyazamanyi on behalf of ebitongole kuba ebitongole mwe bandyazamanyiza mwattu ensi eno bwetyo bweri abayivu balyazamanya abatali bayivu balyazamanya guba muze bankola ebampisa mu muntu butasiima mulimu gwa muntu nabikola ngedda kakati bona omala okugira bwoti tukumaleyo sente zo nga nti bwe buntu bulamu nendo bila bambi nga tebikola kati nemanti omuntu anokola terms and conditions kuba ne banka zo zabikola dda buli kitongole kina terms and conditions botoziteeka mulimu gwo ng'owedde ensi teina muntu gwezukusa ensi eno eri rough ensi teina kisatenza kukulowoleza tekulowoleza bambi katumukolye tukichovolaba nvuddeyo nti nina okwetegekera ekintu kino kubanga ensi byeta tukoledde tulina golokoka tubyekolere fekka abantu tebagolokoka nca nebagamba bambi gundi alabika nno sente zazeetaaga jangu tuzikuwe tekisoboka abantu abamu kyebaga nti gwolotudde omubanja oyimiridde ng'ensi ya mifumbi yakulwana kyovolaba waliwo abatandikawo ekibiina ne bakituma national resistance movement nga bw'otogugubamu bw'otowaliramu bajja kukutwalira nga n'ebisinziro bisimba bakutwalira ddala kati ensi bwetyo bw'erina okubeera tutunuulire emirimu gino omulimu gw'okuyiyiza abantu n'ebitongole oba amasomero ennyimba abantu bano bwe baba bakusasula mukola obulagaane oba mukkaanya mu luzungu kye bayita gentleman's agreement awatali kuwandiika anywhere byombi tubikola naye nga tubaako akalagaano akatono ke tuba tukozeewo naye ng'emirundi egisinga obungi mbadde nkoze nnyo ebintu nga tutegeeraganye ne twogera kubanga bibadde bibeera byange omanye amasomero bitongole byabagunjufu ate birina erinnya eryokwonooneka bitya nnyo okwonoona amannya gaabyo era bwensa abandi azaamanyiza mbalowoozako ng'abantu abatalimu ka busomesa tebanditandise n'amasomero bandiririnze ebintu birala abantu b'amasomero bagunjufu bwakugamba ekintu kyenja okusobola ate ogamba sente nga si nnyingi n'ekyo kyabagenda okusobola era azikusasula n'azikuwa kyebudde ngamba nti zibadde empulunguse ezo ez'abandi azaamanyiza majority yadde nga mbadde mulaganya sente nyingi ne zimulema n'aba nga asobola kukuwa ntono nga azikusasula n'azikuwa nekintwalira mu mbeera nti tulagaana ne tukola kuba bano bantu bayivu kyova olaba essomero terigwanako nnyo mistakes era bw'osanga signpost tewandiise ebigambo ebifu ng'ate essomero owulira nga omutima gukwenyise nimaleka struggle ne bakola single G noga tufudde the struggle continues ate G bakozeemu ate bagenda okusomesa abaana mwana mutwaleyo nti eyo nga nfudde tumirako omwami Keith Kanaabi nkwagala nnyo muganda wange yonna gy'oli mukama wange njagala tutunuulire ennyimba z'amasomero zino buli muntu lwayogera ku nnyimba z'amasomero erinnya eriddako liba linnya lyo kituufu mu ggwanga Uganda since independence n'okutuuka olunaku olwaleero ekyo nkyogera ku kamera era nsimba n'amannyo nga nkikkaatiriza nti buli boogera nti ennyimba z'amasomero teri muntu mulala ayogerwako bagamba omwami Paul Ssaaka buli lwayogera ku nnyimba z'amasomero ekiddako linnya lyo buli lwayogera ku linnya lyo ekiddako nnyimba z'amasomero kituufu wakola otya identity eno okuba nti of course abantu batu identifying in a different way osobola okeera ku makya ngenda kuwa ekyokulabirako jjo ly'abalamu wano omugenzi Paul Kafeero gyaweze emyaka 17 bukyanga ava mu bulamu bw'ensi eno naye ennyimba ze zamudefininga nga kituufu olwaleero luno wakisizo bwe boogera ku masomero n'ennyimba linnya lyo lyeri bwe boogera ku ggwe nnyimba z'amasomero ze zijja ekintu ekyo wakikola otya okubanga oyina identity ng'eri positive kati walikyotera consistency singa omuntu yezuula bwe yezuula n'amanya nti ekintu kino nkikola naye nkikola mu style bweti nina style gye najjiramu ntabika amaloboozi naye nga ngatabika mu ngeri yange ate nga mu music wange mukakamu museeneekerevu nenkuuma obuseeneekerevu obwo
obuseneekerevu obukakamba music bintadde mu ddaala lyange ddala nembulako omuntu anvuganya obulungi nenkola nga nevuganya bwomu ekintu bw'okikola ne weezuula kitandika okukwogerera Lucky Dube yateeka nti nze nkuba reggae bwe kiri bwe yamanya reggae nti gwakuba obulungi naga nkaŋŋume n'atandika okukuba reggae era bana bamukuba amasasi bokka be bamujja ku reggae naye yamukuba ne tukkiza nga tolowooza kati ebintu biri monotono asebo monotono nga tone wogiwulirira ekintu nga kisigala kiwooma buwoomi omuntu bw'azuula amaanyi ge we gali awo wennyini tazikiza waliwo abasisi b'enkoko ab'amaanyi KFC baani ne bategeti ffe tuli mu nkoko embuzi tebagitawanako bagiraba nga gyerinega naye nedda embuzi ebeereeyo n'embaata gyeri enkofu gyeziri sekoko gyebiri n'enkwale naye ffe tuli ku nkoko ne bakola enkoko enkoko nebona eggwanga obuwoomi bwayo bwogirira Dubai bwogirira embalala ewooma empooma yemu kati ekyo nakitegeera nti amaanyi gange gandi wano kati ekintu ekyo bw'oyogera ku nnyimba z'amasomero tosobola butanjogerako ennyimba z'obwakabaka oyo Paulo Ssaaka so n'abalala bagezako ziwandiika naye nasigala nga mbeera waggulu mu nsonga eyo era n'essomero lye mbadde mbeeramu ennyo nalyo Paulo Ssaaka ow'essomero gundi oyo abeera buddo SS ennyimba ez'obwakabaka so n'ezitali za bwakabaka zenkoze ennyingi ennyimba nga buliba buti buliradde limbo ly'ebyobufuzi olwo n'endala nnyingi nze nzikoze naye kwegamba wabaawo ekintu ddala ekiyinza okutuuka okuba nga kyekidefininga omuntu nkikoze bulungi oluyimba waliwo oluyimba omusiime Misa Kisemakula lwe yazzeemu oluyimba lwo lwe bayita munsi okozeemu ki waliwo mukwano gwange Idris waliwo omwami omukulu mu kitongole ekimu yali ayitawo awo nga musajja yenna teyeefaako biki Idris n'atandika okweyimbyayimbya munsi muno okozeemu ki olw'enkyogibwamu kati ffe abakitegeera tugamba Idris Lukwago ono abadde atya njagala tutunulira oluyimba olwo nze okumanya oluyimba olwo jjajja wange yalutuyimbiranga naye nga ennyimba gyalutuyimbira etusoomooza kituufu era nga wewabeerawo ebiba tebigenze bulungi mwazuukuse ekikeerezi temugenze kulima temukoze mirimu waka kubanga nze nakulira Mityana awo nga tubeera nnyo mu kigo mu Kiyinda mugendayo ne mukola emirimu ne mukolera abatuukirivu abo emirimu ne mudda bwe bityo kati naye ng'abeera abuuza naye mu nsi muno tuli kujjukirako ki mu nsi muno okozeemu ki obanga mugenda kulyawo nga olwa Sande n'olw'omukaaga n'olwokutaano twalyanga nkoko nyama n'ebyennyanja ezo ennaku zaalinga special kituufu mu wiiki buli weekend nga bye tulya naye nga abatusaavinga bw'ati n'atandika okuyimba oluyimba olwo kati ng'atusoomooza oba kulya buli mukama wange oluyimba luno inspiration y'okulukola evaawa because lulina amakulu mangi nnyo ate buli omu alutegeera bubwe kituufu ate tulowooza bamu nti lulabika lulina amakulu ameekusifu naye nga muganza okubamu ameekusifu naye ate okusinga luli kungulu ddala bwe lugamba bwetyo bwe lugamba era kiroogerako kirutegeereza ddala naye oluyimba luno nayagala ndukole nga lwogera eri buli muntu yenna nga terutaliza professions z'abantu terutaliza tribes oba age z'abantu teyalwogera kuba emyaka 27 naye ab'emyaka 4 abo baba balubuuse terulina ddiini tyati kakati luno terulina langi nedda ssebo buli muntu lumukwatirako gye lumusanze n'awulira ng'asoomoozebwa yekka n'agamba kubanga enkya era ensi ngivaamu tewali atajja kugivaamu kekakutanda ne bakuzaba baba nga lutandika kuyimbira oluyimba lukuvaako ng'okkiridde magombe era obeera nate n'olya ng'oswadde ti naye munsi bannakolamu kiba nange oba kiki banjogerako nze oba kiki batunulako nti ekyo kye nakola kati ngolaba tewali nayagala nkole oluyimba olulyogera eri buli muntu yenna naye nakyogeddeko ennaku ezo nawulira waliwo omugenyi yalinga mugenyi omwami yakyalako mu bitundu by'emitala Maria edda
yali DA twabetanga ba district administrator ne bayitibwa ba CGR Central Representative of Government ne bayitibwa ba SDA Special District Administrator ovanyuma bafuka ba RDC baze bakyuka bwe batyo baze bakyunze nabala banga bajja batandika yeso na SDA nabera DA nabera CGR na baze bakyuka kati beba itaba RDC Resident District Commissioner ba mitanga siku babo kyeyune ayino kwogera ko yakola yali akyadde yali bwa mafuna fa abana basomero twaliyo nempuliza ebintu byayogera yayogera ebintu yali bingi nebe nagero biwumba wamu nenfuna mulimba nti munseno okozeemu ki speech y'omugenyi omukulu gwe yakukwatako n'okola mu luyimba mwaka kyogo mukama wange ogwo gwali mwaka gwa 1990 that is very good kati ebigambo byayogera abantu byabasesa nnyo byabanyumira nnyo era nga bwe gubeera ku mikolo abamu baseka busesi era ne bikomaawo nenkizuula nti olwokubanga ebigambo bino byetwogera bimanyi okubanga byamakulu nga birungi naye olwokuba tewaliwo bikuŋŋaanira ne tubako kye tubifunamu bigenda mu mpewo ne bigenda eyo bwekiri kati bwabawo omukisa gw'omuwandiisi n'abifuna n'abiteeka awamu omulembe ogulijja gwe bulisanga n'abaliberawo kati ebigambo bya RDA sikuba kyeyune nabiwumbawumba nembiteeka mu luyimba enkwegezi kyamukubira enduulu simanyi oba gyali era sakyogera kuba aba gyali akiwulira olwaleero nti speech gye yaweebwama mwe nawumbawumba nojja oluyimba mu luyimba olwo byankwatako nnyo byali bigambo bisesa nobeera awo noyayuya newesokola mu nnyindo nolinda emmere nejja nogirya nga bwolinda n'olumbe lukusanga awo lukutwale kakati bwebyogera nga bisesa nnyo neŋamba wano waliwo oluyimba nindiwandiika olwo ng'oli mu siniya yakumeka olwo nali ndi mu siniya yali siniya 6 nali ndi mu vacation ya siniya 6 n'owuliriza bulungi nnyo nempuliriza bulungi nnyo ebigambo bye nembijjamu oluyimba era nakizuula ebigambo ebyamagezi bingi ebyogerwa singa waliwo abagenda balondoola bakama bafu oba bakulembeze twandibije ze bakola kubanga President Museveni yatusa yakolako stopover ebwama nga ndi Mitala Maria nga banga nti iyo oluyimba ku speed ekya president ajja kuyimirako ebwama tumuyimbira oluyimba ne muyiza oluyimba tukwagala nnyo ssebo ffenna lunyuma nnyo nawuli awaliwo n'abalukyusamu ebyabwe kakati oluyimba president tumuyimbira ebwama naye oluyimba bwe lwaggwa president nayimuka nakati mbayise mu State House mbezaga mu State House weekend ejja lwamunyumira ne tugenda mu State House netumuyimbira n'agamba naye omuvubuka ono mugezi olwagamba gwe mugezi ebigambo byayimba bifaanana ne byenjogera lwakubanza enjogera byogere tibiri mu maloboozi naye ate byenjogera yabiyimbira ddala njagala muwe ekirabo headmaster njagala omuvubuka ono omukomyewo ojja kukolagana ne bano mumukomyewo njagala kumuliwaadinga olw'emirimu gye ebyaddira wakati awo tekyatuukirya naye kyensinga okwewunya nti tebakulaba omukulu teyaddamu kundaba ebizibu byajja wakati awo bimu ku byandeetera okulya obubiine naye nga kati ekyo kiraga nti ebigambo ebyogerwa obwogerwa bifa naye ebigambo ebiwandiikibwa bisigalawo bwe kiri bwino abeera bwino kati ekyo kyenazuula nti bw'oba owuliriza aboogezi abalungi oyiya ebintu ebirungi kati olw'okuba ennaku zino abantu tebalina awandiika olima nga tana kyasinziirako n'atandika butandisa awo n'ayogera ebintu byekye ensawo yiiri eri wali ne kamera yiiyo tutudde mu budde obwa kiragala olwo ali mu luyimba atandise akawawo kafuuwa Idris Lukwago kati lugamba tuli ku kikino kati music omuntu atandika nga tamanya nansonga kyatandise mugenda okubaza olumba terunyumamu n'akamu naye era buli kintu kirina obwongo bwekisinkana twagati bannanga omwana yakubye endongo engoma muganda wange engoma olwo ng'asanze banne ababirabanga bwabiraba ssebo naye n'abakwatira eyo ogenda okubaza nti abayi lupike lujja kukola n'alupika era ogenda okubaza ssebo nga buli woyita lulungi oluyimba luno
batugamba nti lubitwe tuba ku mulembe lulungi nnyo lunyuma nnyo luno ne bakuba ekintu ng'ekintu si kirungi bino okubaza ekintu ekibite kifuuse kirungi naye nga mbutuufu wandibaddewo kyogamba nga tusibba nga jereere si ngoma bugoma bako kyobanga ogamba oluyimba lwaffe luno mu nsi muno okozeemu ki kyakutwalira bbanga ki okuŋŋaanya speech y'omukulu okuteekamu feeling yo endowooza yo n'endabayo ey'ebintu noga nti kati pen on paper kyakutwalira bbanga ki before going to studio era oluyimba bwe namala odduwulira bwe twadde okusoma twaddeyo bwali budde bwa lwaggulo n'ensula nga ndowooza ku bigambo ebyo enkeera natuula butuuzi n'empandika oluyimba oluyimba odduwandiika kintu nkikolera akaseera kaba kampi kubanga kyova olaba ne bompa ebbanga tetukuwadde oluyimba tulwetaga mu Novemba nga 31 oluyimba kati ffe twagala oluyimba lwaffe obeere ng'oluwandika ennaku zino zonna nga bw'olutereeza Novemba 31 lubeere nga luwedde naye oluyimba olwo bw'oba oyagala kuluwulira ku Novemba 31 ndukola Novemba nga 25 nenduyigiza abaana ku speed ntulikodinga ku speed ndukuwe kubanga nze sikola bintu nga siriko pressure nsindika bwe nfuna pressure nsindika lwenkola bwompa obudde obuwanvu era mbeerawo nga nebyenkola mbikola naye nembisazaamu okola kasoobo obudde nkyabulina naye nga tebe ngamba okukola speed teri nsinga kukola bintu ku speed ne ane biwooma bulungi nnyo oluyimba luno lwayagalwa nnyo era lwagalwa nnyo n'okutuusa olwaleero nti n'omulembe guno baluwulira ne batabaako na kakunkuna konna oluyimba luno wante walukolera video salukola video kujjako eno y'omusimbe gye mwakoze ne Samisa Kisemakula njagala tutunuulire bw'omala okukola audio oyo n'afuluma ye audio wamukolera mu studio ki audio w'ennyimba ezo it was an album nyimba zaliko 13 twazikolera ku Radio Uganda mu nkola yali ya analog nga twaya yonna twajja nayo neeyimirya mu studio ne okuyimba butaala bwayakanga twemulaba red musiriikirire green oja bapa mutandika kati era twakolera mwakoleranga ku sigino ku sigino ne tukola ennyimba nenga mukuyimbira wamu mukola ate omuntu omu ate n'akolola kati omuntu bw'akolola luba lufudde ate tugokolodde tuddemu ninga tulina okukola ennyimba 13 kakati ate ne tuddeyo buto ate ne tuddemu ne tuyimba paka luyimba leruggwako kati twakola mu nkola yali efana bwetu twalikola ku Radio Uganda Christopher Mugange yali sound engineer bakola bulungi emyaka egyo okukola ennyimba zonga zinyimba esoso okubeera recorded kagamba kyali ez'essomero naye zagenda okufuluma ng'obwomi buyitirivu eyali vice president mu kiseera ekyo omugenzi Dr. Samson Babi mu Lukisekka n'ayagala nnyo olimba mu nsi eno okozeemu ki era yaluteekako n'aseka kati sempala n'omutunuulira n'oseka naye n'aseka n'ensi n'eseka yalwagala nnyo nekiruteeka okuba nti abantu baaluwuliza emirundi mingi ate nga radio yali emu ya Radio Uganda n'ennyimba zonna okutwalira omwezi omutuzadde bangi bakinyooma zaawomera abantu ne zibeera ku ntikko amasomero ne gagamba nti ekitegeeza tusobola okuyimba ne gazuukuka buli somero nga ligezako okuyimba ennyimba naye bambi era gazuukukanga ate ne gadde omutwe ne geebaka ng'ekintu tekitambula. Extra Digest mugoba nsonga IBRAH Mukasa gemanya gange Hika Water Drilling Services basima amazzi across Uganda bekwate bakusimira amazzi ate nga yo Dushime UK Store ku Arena Mall baleese eby'abaami masuti ngoye buli kimu ky'omanyi nga ky'abaami ku Dushime UK Store Arena Mall Ensambia opposite Middle East Restaurant ate nga bo banywanyi baffe aba Ssaaka Shipping Company ku Arua Park basabaze mali from China to Kampala omusubuza wangali Uganda wangali China okuddibwamuko kulina aba Ssaaka Shipping Company ng'ennaku z'omwezi 11 nkowoola bannayuganda mwenna omwezi ogw'omukaaga 11 omwaka 2023 tubeere ku Serena Hotel Kampala nga tucelebratinga emyaka 33 egy'omwami Paul Ssaaka gwe tuli naye akadde kano 33 years down the road ng'ali mu kubangula okuyigiriza okusomesa okutendeka okuwandiika ennyimba ez'amasomero n'ennyimba ezikatenga across ez'obwakabaka wa Buganda n'ennyimba ezaffe endala ze tucyakalirako 33 years down the road to celebrating nga 11 June 2023 Serena Hotel Kampala mbakoowodde mwenna gye muli
program eno gyetuuka. Nga tukyali ku project yaffe ya luyimba luli mu nsi muno okozeemu ki. Album eyo yali ennyimba 13 nga bw'otunyonnyodde. What was the cover song oba album gund oluyimba lwa album title? Twagituuma Talanta Volume 1. Kwaliko limba Talanta. Fotoloza nti lwo lugenda okugitunda. Naye abantu mwattu beekolera choice zaabwe. Naye abantu bonna basigala bagamba musokozeemu ki olimba munsi nkozeemu ki era bagiyita njagala album eri ya munsi eno okozeemu ki nga bwe baluyita linnya baali wanvuya bwe batyo. Kati oluyimba ne lufuuka okuba nti lwe lwali olw'amaanyi ku album era nga nti eyo mouthpiece toyina teriba luyimba lulisinga olwo. Nange ne ŋŋuma ne nga nti kaŋŋume kirabika nkoze bingi naye olwo lulabika yeringa oba oluyimba signature y'okuyimba kwange olwo balwagala nnyo balutuma album lwayagala kyenkana dda. Oluyimba luno olwogerwako abantu bwe balulaba bwe baluwulira tebalukuwa balowooza si lwa myaka gyo era abantu bangi nnyo baali baluteeka ku bantu nga bamuzeeyi Sebadduka bamuzeeyi Mutebi Peterson tusuubira weebale nnyo bamuzeeyi Kafeero abantu bali bamuzeeyi Livingstone Kasozi bamuzeeyi Basudde nga balowooza nti oluyimba olwo lwaliigi abo abasajja nga tebalukuwa. Ekintu ekyo nawe wali okiwulira? Nali nkiwulira era emirimu mingi gye nkola waliwo n'oluyimba olwalinakola lwali lwogera ku eddembe lya Uganda lyagulwa na musaayi ogwakulukuta amazima tamaguzi yasanjagwa gyemirembe gy'olaba waneeka baga nti oluyimba olwo si basirikale be baluyimba. Era Radio Uganda yalukubanga nnyo nayo ng'era abalukozesa waliwo program gye baalukozesangako ku UTV okwo njerabidde olunaku lw'abazira nga mwenda weebale waliwo ne program gye baalukozesangako ng'era nga balukubako katini nnyo program eyo nejja ku mpewo. Omwami Daniel Omugoya okuva mu bitundu by'Ettorole yajja kutujjukiza be baaliwo ebiseera ebyo. Kati n'olwo nalwo baaluwanga bantu balala kati n'olwo museno okozeemu ki bagenda okulyanga ebirowoozo birinnye nnyo waggulu nakati ataani ogwo tutamanyi ayinza okukola oluyimba luno mu bulingeri nga baba balwambaza erinnya already eri established eririwo kubanza erinnya eryange libadde terijja mu bantu nga libeera mabega nnyimba nga zikulembera zigenda mu maaso nga nze ndi eno mabega naye oluyimba olwo luntuukira ddala bw'ogenda opimamu engeri ensengeko ebirowoozo owulira nga tewali akikola mulala okuggyako era nga nze mba nkikoze bwe ntyo lwange si lwa bakama bange abo abalala ate nabo ng'emirimu gyabwe nagyo mirungi naye olwo luyimba lwange yadde nga bangi bandirowooza nti si lwange ekisa kye nalukoleramu kyekyoluwanga emyaka 33 nkyenyumirizaamu ndina okuyiiya oluyimba ne luwangaala ebbanga ggwanvu kitwala ebintu bingi by'olina okukola yadde oluyimba okuluwulira n'olira nti banakayimba kano nga kanyuma kati yawulira obuwuliza oluyimba mu ndowooza eya Nyangungu ogamba banakayimba kanyuma kano towulira bakanya kabisi kandagala naye ebintu ebikolebwa biba bingi kituufu akadongo akalimira akamukotolooza nako akasaasa akamukotolooza nako biba gyebiri bigenda ku adding up yona nga kyekintu ekikukuuma nga liringa eddogo n'otamba n'oluyimba ng'oluyimba aligiri mwena ne mwambala ne mugenda ng'oluyimba lufuusa oluyimba biba bingi naye n'oluyimba nalwo lwenyini okuwangaala biba bingi ebiruleetera okuwangaala ate nebiruleetera okufa ne bibibaawo limba nga lulina kukola wiiki emu kenyimba ziringa eziri made in China lwakyane yemanyi tukolera ebintu ebimu ebitawangalira ddala ogambye waliwo ennyimba nga ziri made in China nga za made in China mpitivuwano mu Uganda nugamba omuntu ona mumusai gw'aba China I know okagamba nalukola abapapati akapya kaliwa ati akapya kaliwa wiiki leeta ngaleeta neera tewulira na busungu nogamba kiki ekigenderwa naye nga gino emirimu gya art girina okuyimirira ebbanga gwanvu kuba bawandiika ekitabo kiwandiika kisome paka ensi lweriggwako n'oluyimba lwandiwuliziddwa paka omulembe gw'abantu n'omulembe nga balusanga ennyimba zempandiikidde obwakabaka bwa Buganda zijja kuyimbwa ku mulembe gwa Ssaabasajja ne bakabaka abaliddirira nga zibatuukirako bulungi bwe kirina okubeera bwe kityo era ono ye kabaka afunye ennyimba ennyingi nga zikoleddwa ku mulembe gwe naye nze nzikoze zonna omulembe gw'obwakabaka obwa Ssaabasajja Ronald Mwenda Mutebi owokubiri ziwandiikiddwa Paul Ssaaka tekirisiimulwa Maaso Mooji Lukeberwa
omulembe omutebi n'endala nnyingi zacha kumalayo emitima gy'Abaganda amaaso agalinga ettala ziwoomye okumala emyaka emingi bwe gityo naye nga ziwooma lwansengeka ennungi y'ebigambo n'ebigambo ebikoleddwa nga temuli nsobi n'emu kuba n'okuwandikira Kabaka tikuba kusaagasaaga nga bw'odabada ng'oyiyiza chairman oyiyiza DC nedda byanjawulo Kabaka ozomuyiza Ssaabasajja munnange ng'olabye Ssaabasajja kitalo owedde Ssaabasajja guma bifu Ssaabasajja nge taguma nkubuulireko Ssaabasajja munnange nkusese tebiriyo Kabaka omusasangani oyagala mumanyira ng'olabye Ssaabasajja ng'olabye Ssaabasajja gutusinze tomugamba kitalo eseza yenjebuse kyogamba omutima awedde atidde tatya talwala tafa kati tubikola bwe tutyo ennyimba nziwandiise nga muziyimiridde bwe ziti oze kuonako n'ogenda mukama njala tutunuulire oluyimba luno title yalwo entuufu eriki because kino ndaba nga mpanvu muko mu nsi muno okozeemu ki kiwanvu muko original title yalwo eriki gwenga omuyiiya nali ntutumye natuma mu nsi eno nkozeemu ki mbudde otutwalowoozanga nnyo ku bigambo buwanvu bwabyo bingi ensi yali eri ku analogo naye kati luno olwaddiddwamu Samisa Kisemakula twalutumye okozeemu ki okay biki ebyakuwaliriza okukkiriza omusiime Misa Kisemakula addemu oluyimba luno because ekintu ky'okuddamu ennyimba kibaddemu n'okusika omuguwa eri bannannyini nnyimba abawagizi famire z'abannannyini nnyimba n'abantu abanyumirwa ennyimba zino n'abanyumirwa original compositions bangi nnyo beetemyemu ebiwayi todda mu luyimba lwa musajja tuleke toyonoona famire tuleke awo wamaluddemu n'ebigwa mu kkowe eryo gwe ki ekyakuwaliriza okukkiriza Misa Kisemakula addemu oluyimba luno era mwasinzira ku kyokuluddamu ekyampaliriza okusaba Samisa Kisemakula okuluddamu gwe wamusaba nze namusaba amiina nekikola bwe ntyo kuba namanya nti era ne bwe simusaba bakanyonyinda mu kwakula basobola okumenya bagenda bakwakula oluyimba nga tolubawadde ate ne bakola omulimu kulwonoona kuba oluyimba okuluddamu abantu omuntu abeera awo waka neyegolola bwati nesokola mu nnyindo oba nkole ki kanziremu oluyimba nga byakola bimaze mubulira ddala nziremu oluyimba lwa gundi luno kangende ng'agenda nga adda muli ng'adaabada ng'azanyira omwo nga mwedwonoona ekyo nkimaze kati kannoonye ebirala ebyokukola ba radio na TV nga bataka kumuvuma nga bayomba neŋŋamba ze nga tebalina bakola kintu ekyo nakitufunayo omuntu anziririmu kolima nduwulire nako ng'aluzeemu nawe otuule wali owulire kati nze nga kankyekolere alunziriremuko abantu ku menu yaabwe mbagattireko n'akantu akala luli weeruli sirusiimudde ne luno weeruli era sizikola nga bwe zigeraageranya naye luno lusinze luno ati tebamugerageranya obulungi bw'abantu nza bugeraageranya ne bw'otunuulira abantu abakyala abeeru n'abaddugavu bonna si balungi bonna babeera balungi kati ennyimba zino nazo bwe ziri n'abayimbi tekuliko omuyimbi abasinga munne kasita babeera nga bali talented bombi bawooma obuwoomi bw'amaloboozi bwa njawulo kati eyo enjawulo gye balina gemaanyi ga buli omu gaalina kati n'ennyimba zino nagende baluddemu nalwo lunyongereko ate lwongereko ku bintu byange lwongereko ku mirimu gyange okugiwoomesa engeri endala ate ne ku kivulu omusiima ajja kujja nalwo alukube nalwo lunyume mu ngeri yalwo kugana kikoze nga nkikola nkisanyukira ate nga nkyagala bwe ntyo era nga tewalajja kunnenya nabadde ng'omuntu bakuteja akambe kenagenda yinja ettooke otonza mu wai lwaki yinja ettooke mu lusuku tekisoboka noyinja mu lusuku lw'ettooke kati akadde ndiyinja eruddawa kati nabadde ng'omuntu ayinja mu lusuku lwe nenkikola bulungi era abantu ne basanyukira ddala ate nenduwa Misa Kisemakula olw'ensonga nti musajja alina omukululo gwakoze bwe kiri ninga nti nentuza ebintu bino kabibeere nti abagagga baagalana enviiri ziyisinganya n'ebisige ntijazegata n'ebirevu ne tukwataganira awo musajja wa mukululo ndi wa mukululo ate nga bambi nga musajja mulungi talina nziro talina ki ate nakkiriza yagamba nti netukolere mu kamera naku zino bavuma basajja bagenda okunvuma ebivumu nga bavuma gundi kwanze ndendera katukikolere mu kamera kino nze nkusabye oddemu oluyimba
abantu tebadde eri ne bamutyoboola. Bayinza omutyoboola. Lwaki guno omulembe abantu batyoboola nnyo abakulu? Omulembe guno abantu tebalina nti abaana abavubuka tebalina ntiisa y'abantu bakulu. Enkuzibwa abantu gye bakuziddwamu ndala nnyo. Tufunye social media omuntu agikoleko byagala nga taswala kubanga tewali andaba tewali n'avuma buli muntu yenna ne batyoboola ono n'atatyoboola nko ne bamutyoboola nnyo. Abantu empisa nkendeevu nnyo. Obuntu bulamu butono nnyo. Ate n'okoza nti social media bw'ogikole yo baba tebakulaba ng'obwe mundu bw'atasanga buzibu kutta kuba amanyi tagenda kukuba muggo tajja kukutuga ajja kukulegeza kubire wali gy'oli. Ne social media bwetyo bagikozeseza obubi ne boonoona. Kati kyekyenkulaakulana ekize ne tukifunamu ebirungi n'ebibi nga bijjidde okwo. Omuntu munyanyumiza n'angamba nti obayo manyi tukulaakulanye ne waffe ekisozi konziki bamulayo ebitunda wali mu ekisozi tuziki bamulayo ebitunda ekyo si kulaakulana mwati ddala nga te nkulaakulana tine wagundi bawala mpi tukumene ne babba obutala ku mmotoka nga te tukulaakulanye ekitegeeza naye mulimu n'ebirungi ebirebe bijjiddemu naye ne malaya mwajjira omwo. Kati okulaakulana kwa music kubadde kungi olwa social media eno naye akatubagiro kajjiddemu ab'empisa ensiufu abatalina gwe batya. Abavuma ono ne bavuma oli ne bajerega ono ne batawa muntu kitiibwa. Tuvuga akatambi tuddeyo k'emabega. Otandika otya okuwandiika ennyimba z'amasomero era otandika na ssomero ki? Okutandika okuwandiika ennyimba z'amasomero nakitandikira ku St. Bali ku Ddembe SS Mitala Maria gye nasomera okuva senior 1 okumaliriza senior 6. Wasomerayo ebibiina mukaaga. Era mu kusoma omwo mwe nayigira okujja nga mpandiika ennyimba nenziwandiika nnyo nga ntuse mu senior 6 ne mu vacation ya senior 6 mwe nawandikira mwe namaliriza olutambi olwala mu nsi eno okozeemu ki naye nga nanziwandikidde mu senior 6 ne tuzirecording nga ndi mu vacation ya senior 6 era nezinyumira nnyo abantu ye genesis yange ya St. Bali ku Ddembe Mitala Maria gye nvudde nzija nkola okulanda. Kati currently nkola ne Buddo SS wendi best ate nga nsaasaana amasomero gonna wano mu bitundu bya Buganda ne Bunyoro ntuuka era n'ennyimba z'Obunyoro ne Busoga ntuuka era yonna ntuuka era ennyimba zonna nzirina ez'amawanga ago. Mwami Ssaaka, professionally oli musomesa by profession like oli okola besides okuwandiika ennyimba professionally are you a teacher? I'm a teacher. Ndi musomesa naye ne bwe namala kusoma okusomesa nawulira nga sinyumirwa kusomesa mu kibiina nga mpulira sikiwulira mu mirembe nga mpulira eddembe lyange n'okwetaya kwange kuli mu kuyiya nnyimba era nategeragana n'omukulu w'essomero Mitala Maria nti naye nsaba ondeke nze nkole kyakuwandika nnyimba njiye ennyimba ntendekenga kwaya kyekigendo tuyamba era kyagenda gye kyaggweranga St. Bali ku Ddembe Mitala Maria nga mu Uganda yonna buli muntu agitegedde ng'abantu gye banoonya ng'ekutta akati era abayimbi bangi abajja ne basomere ku Bali ku Ddembe Mitala Maria bwe nzize Buddo kye kimu kye nasaba nti ssebo nsaba nze njiye buyiiya nnyimba music wange kabeere mu kuyiiya ntweningirawo era kyekyo kyeyambye n'okweta abayimbi bemulaba olwaleero nga bayimbi banene te nga temwandi balabye St. Bali ku Ddembe Kisoga eyo Rema Namakula gye muyimbisiriza kuva senior 1 paka senior 6 nayimba bulungi Wilson Bugembe Highway College Makerere ne muyimbisa nayimba bulungi Stella Kayaga Buddo nayimba bulungi May Ruth Buddo ne Kisoga kuba yasomera Mugombi kagamba nanje go St. Peter's Nkokonjero ne Kisoga nayimba bulungi kati bingi naye nga kize lwa kuba nti no nkola kuyimbisa nze. Okay, obusomesa wabusomerawa era ku mutendera ki? Nabusomera ku mutendera sigwa waggulu nasoma grade 5 ku NTC Nkozi. Kati awo eyo yevunulwa etya mu kusoma kwako akati? NTC, that is the National Teachers College. National Teachers College. So obera musomesa wa secondary. That is very good. Aba primary be ba PTC, Primary Teachers College. Tone Senabulia. Muina mukwano gwa yasoma busomesa bwa primary era asomesa SST, asomesa oluzungu, asomesa science, basomesa gonna okusinga. Era basomesa bulungi ate. Yeah. So wasoma obusomesa teaching practice wagikolerawa? Nagikolera ku St. Bali ku Ddembe Mitala Maria era.
wasomesaayo ko wadde olunaku n'olumu? Nasomesaayo bwe namala teaching practice namalawo akaseera kaali kampi nenvaawo naye ng'ennyimba ze naleka nsizeewo zaali nnyingi nga n'ezimu abaana nali nzibayigiriza nga nonkwesonga ne baziwulirako bwe nebakati waliwo neluno lutuyigiriza katuliyimbemu era baga ne bazirikodinga nga ziwooma zaali ziwooma naleka nsize kinene. Abasomesa mwogerwako ng'abateerabira bayizi bammwe kyo kisookera ddala kituufu nti obeera mu kkubo ng'omusomesa wamwerabira nga ye akujjukira mwogerwako ng'abatakaddiwa n'obutafa muli bawangaazi nnyo kiki nnyo kiki ennyo like ekibawangaaza ennyo sayansi aliwa sayansi atulimu because osomesa omwana n'omusanga nga yakaddiwa yenna ate nga balowooza ye yakusomesa ate nga gwe wamusomesa ng'ataagala kuzaala bwe kiri kakati ekireeta ekyo abasomesa bamanyi obuteraliikirira abasomesa bamanyi obutawulira bubi tiyo omwana gwensomesezza eyo emotoka yagivuga irabalaba bwampitako mwattu bawulire senki uyuzi namusomesa uyu mwana wange kati progress y'abantu bebasomesezza bagisanyukira okusinga okuginyigira obunyigizi ekintu kibongera obulamu n'ekirala si batamiivu bweba yabanywa omwenge tebajenguka basigala beekuuma tobasanga nga bagenda banywa taaba kati ebyo byonna bibakuuma nga balamu ate ogenda okwaba nga obulamu bwensi babusobola omusomesa talemererwa kuweerera baana bamanyi okwogera n'ayogera kakati mune omwana nga katwogere bwe tuti n'ayogera okukumaliza nga abaana basomye nga tafunye stress z'amaanyi ne bamaliriza n'emakerere ng'omusomesa agenda kikola mu ngeri eri magiko bwetyo kati ogenda okumaliza nga obulamu babumalako nga tebubazitoweredde nnyo mu nfuna yaabwe eteri y'amaanyi nibamaliza nga basanyufu ogenda okumaliza nga tebaganya okufa. Extra Digest mugoba nsonga kwe tuli IBRAH Mukasage manya gange yonna gy'osinzira okubanga otulaba tutunuulira abatutumufu mu ggwanga Uganda abalina omukululo abalina kye bagatta ku industry abalina kye bagasse ku industry. Tulina omusomesa tulina omutendesi omuwandiisi w'ennyimba ez'amasomero n'ez'obwakabaka bwa Buganda okutwaliza wamu omwami Paul Ssaaka gwe tuli naye akadde k'olunaku lwaleero nga tutunuulira obuweereza bwe ng'ayita mu art and entertainment. Bw'okuba tokyo okuddako ewaka ekintu kya music kino gye kiri oba kyatandikira ku ggwe? Okuvaayo nekitutunuka nekirabika kyatandikira ku nze naye nga mu misaayi gy'abazadde bange kyalimu era nsinga kuki attributinga ku maama wange maama yafa sinaba kukula bulungi naye emyaka nga 89 naye maama wange banjukira obuntuntu bw'obuyimba bwe yayimbayimbanga nga yali muyimbi mulungi. Maama wange yanyumya akantu bwe kati maama wange yalina mukulu we maama waffe bamuyitanga Mariam Nanfuka yali mukulu we kati mama mukulu wa mama waffe yakitunyumiza nakati edda bwe nali nvubuka waliwo sajja waliwo omwami eyankwana nti naye bwe yajjanga ng'asimba emmotoka ku luguudo nafuwa eng'ombe bwe yafuwanga eng'ombe olwo n'amanya nga maama ng'amanya n'agamba maama waffe Nakabuye maama Nakabuye yanzaala Nakabuye genda ku luguudo olabe oba gondi yazze ku luguudo kati maama ng'agendayo bwe yasanga nga ye nga jamugamba yeye yazze nga maama ng'asala mbitoke ng'agenda kati maama waffe atuzaala ye yatumwanga ku luguudo okulaba oba omusajja oyo atuuse ku luguudo naye olumu maama nali ntudde naye ng'aluka ekibbo n'ayimba akayimba n'agamba bw'ati gy'owulira egenda eya Budala Mpindi omundabiranga naye omusajja oyo eyali akwana maama waffe eyali akwana Budala Mpindi kati maama bwe yayimba akayimba ako nempula story maama ono gyatunyumiza nti maama wammwe gwe natumanga ku luguudo agenda alabe nemanya nti maama yali azze ebirowoozo by'omu buto ng'ajjukira mukulu we ng'amutuma okugenda ku luguudo okulaba oba Budala Mpindi yazze kati maama bwe yayimba akayimba kumu yali toni nnungi yabannandujja ne ŋŋamba maama yali amanyi okuyiya ennyimba naye kyeyayimbiramu muntu yenna yabuyimbanga asali ebitoke yabuyimbanga aluka emikeeka nze nakawulya nga akayimba lumu tiyakaddamu nekayingira mu mutwe gwange kati ndi muyiya wa nnyimba nga maama wange maama leka yali muyiya.
Tuli ku mugoba nsonga. Ennaku z'omwezi nga 11 omwezi ogw'omukaaga tuli ku Serena Hotel Kampala. Tujaguza oba tu celebratinga emyaka 33 egy'omusomesa egya taata waffe, egya mukwano gwaffe, egya muganda waffe, Paul Ssaaka ku Serena Hotel Kampala. Tutunulire entuje ya 33 emyaka 33. Yes. Ngenda kuzomwezi 11 mwezi ogw'omukaaga. Lwaki olonze Serena? Era kinonze za Serena kyekyanonza Samisa Kisemakula kigamba buli kintu ngenda n'ekironda bwe ndaba ekintu nga tuli mu ddala lyerimu ekyo kyengenda nakyo bw'ogenda okwetola Kampala bwati n'omutulya bwoti era ogenda okulaba nga magnet ensikendeta ku Serena kifo ky'abantu bavunanyizibwa kifo kirungi we wantu wokka wandisiimye okuleeta abagenyi bab'ekitiibwa ne batafuna kuteteeganyizibwa kwonna nga si bintu bya tonninya naawe ekifo nga kirungi kirina space kirina akaweewo kalungi nagenda okulaba nga kisinga okuba ekirungi nga kyekijja okusibwamu ekitiibwa nange ne kitanswaza bantu ki be tusuubira olunaku olwo abagenda okubeerawo Malena kose ekigambo naye kikola ku mutanda kyokka malena ganti okubugiriza naye mutanda gwe babugiriza yekka era saba basonyiibwe kituufu so abagenda okubeerawo okuwerekerako okukumaakuma yes abantu ab'embeera zonna amina bajja kubeera bagenyi bange nja kubeera mugenyi waabwe tujja kufuna abantu okuva mu Bwakabaka tufuna abantu okuva mu bitongole eby'amaanyi wano mu Kampala n'eggwanga lyonna tugenda kufuna abantu okuva mu gavumenti abantu bonna bajja kuva mu paalamenti tewali watajja kuva bantu naye kino ekintu kigenda kusika buli muntu abantu bagenda kuba bangi kugamba basuubire ebintu bingi kubanga ebigenda okukolebwa bigenda kubeera bingi amasomero agayimba obulungi gagenda kuyimba abayimbi abayimba obulungi mugenda balaba nga bayimba Rema agenda kuyimba bagenda bayimbira ennyimba ze bayimba ne bajja kusosota ekintu kinene kyesagala ate kusabukulira kituufu kimala ekyo nange nja kukola emirimu mingi ku olwo nja kulaunchinga ekitabo The Heart of Music kitabo ky'amaanyi kiraga omuntu awangula atya nadda musalo kino ekyokuyimba awangula atya okikoze otya ebbanga eryo lyonna n'oba nga olemeddeko okutuuka ku ssaawa eno byennamu ebiri abawandiika ennyimba bajja kigula n'abantu mbulamu obwa bulijjo bajja kukigula ki-inspiring omuntu banakigulira abaana bajja kyegulira kijja kuba kitabo kirungi mu mulimu guno gw'okola ogw'okuwandiika ennyimba abawandiisi b'ennyimba ab'omulembe guno abavubuka abaami n'abakyala of course waliwo abakwata ku kasimu ne bakukubirako ne bakwebuuzaako oba ne muwayamu oba ne bakubuuzaayo ebibuuzo ku mulimu ogwo nnyo ekyo weekiri ddala abankubira ku kasimu olinaga nti oluyimba lwange olwo ekyaliddemu lumpuliririzeemu ombuulire awatateredde bulungi ombuulire wo nkikuumire ddala awala nterezeemu wa oba wa gw'oluwulira otya bazimpeereza n'empuliriza bwe balwetaagamu awo okutereeza nti wana ekigambo kyo kyokozesezza tekiriyo tebagamba nti byesitala bagamba byesaagala 11 Juni abantu bayingirira ku bisale bitya sente mmeka tiketi bazigulawa kakati abantu bajja kuyingirira emmeeza ya bukadde bubiri omuntu omu wa mitwalo 10 tiketi ate omwana w'essomero kuba abazadde bajja kusasulira abaana baabwe bwe kiri etiketi ejja kuba ya mitwalo 5 zijja kusangibwa ku reception ya Serena BBS ku Masengere ebifo ebirala tugenda kubebabuulira abaana b'essomero bano b'oyogeddeko bakatinga cross tulina abaana ba primary tulina aba secondary ne higher institutions of learning nga universities ne tertiary institutions of colleges bonna ba mitwalo 5 kastajja ne IDA somero ajja kuba akwefayingira mitwalo 5 ne bana bange kirevu agaya kigayo banga kirinyamu kastabera n'ekitambuliso ky'essomero ekiraga nti akyasoma sinti yasoma yamala oyo mwana nti abaana baabali ntakubeera mwana yessebo
Ennaku z'omwezi nga 23 paka 25 omwezi ogw'omunaana tugenda kubeera London awo. Tugenda kubeera Birmingham mu gye bayise Birmingham Uganda Investment Convention 23 paka 25 omwezi ogw'omunaana. Okwewandiisa kwatandise dda abawangalira mu Uganda n'abawangalira London abagenda okwekizibitinga. You are all welcome n'abaagala okwatendinga just mwena tubaaniriza. Tugenda kutunuulira health care, tugenda kutunuulira real estate, tugenda kutunuulira ebintu bingi nnyo mu musomo ogwo oba mu convention eyo gye bayise Birmingham Uganda Investment Convention 23 paka 25 omwezi ogw'omunaana wali e Birmingham mu Bungereza. Tubeereyo mu bungi. Okwewandiisa kwatandise dda. Enamba z'essimu tugenda tuzibateerawo awo mubeere nga mukubako mumanye ebisingawo mu Birmingham Uganda Investment Convention 23 paka 25 omwezi ogw'omunaana omwaka 2023 we tujja okuba nga tubeera buli kimu kitambule bulungi nnyo. Bwe tuvaayo eyo bizinesi y'okuwandiika ennyimba mu ggwanga Uganda omulimu ogwo oba okuyitibwa kati yafuuka bizinesi. Olina buli abeera naga nti ndi muwandiisi wa nnyimba, ndi muwandiisi wa nnyimba. Waliwo kye bayita plagiarism oba duplicating oba okwozaamu. Lwaki okwoza kw'ennyimba kuyitimuse nnyo ensangi zino compared ku biseera ebyammwe biri? Nti wawuliranga ennyimba zo zonna ez'amasomero teri luyimba lwa buddo lufaanana lwa mitala Maria, teri luyimba lweri lufaanana lweno, naye olwaleero luno basobola okuba ennyimba 8 nga z'abayimbi banjawulo nga zonna zifaanagana. Obuzibu buvudde wa? Obuzibu buvudde ku ki? Digiri y'obufere erinnya nnyo mu kiseera kino. Obufere bungi, abantu baagala nnyo okufuna ssente ez'amangu. Atamanyi kukola kintu ayagala okumasikaredinga nga yakikola nga takikola, naye ng'akinoonyaamu ssente ekyo kyokka. Byanfuna bye bitawanya abantu. Naba ng'omuntu atunyanya mu kintu nga si kikye n'akamu naye nga yeekazaakaza. Era ogenda okumaliriza olw'okubanga abantu okutegeera kwaffe si kwe kumu, ng'alina baafunzizza ssente n'azibalyako. Tubalina abamu beefuula bayiya banyimba n'apangapanga n'akolakola akantu ntono nga kali awo kali yebeyebe kabibibi, ate n'agenda akawa n'abalala bagenda okukola ku TV nga balina ennyimba bbiri ezifaanagana, balina okubira essimu n'agijjako. Weebali tubalina bulungi nnyo nga bagetaageta bugesiigesi, bapangapanga bupanzipanzi bulamu, balowooza nti okuyimba mulimu. Yes, gufuuka mulimu naye nga koolingi ogirina. Kuyitibwa oba tokulina teweetantala kubyeteekamu kubanga bijja kukulema. Ennyimba zino okuziwandiika kiri mu musaayi gwa muntu munda, era ng'atandika okuwandika n'owulira obuwandiisi, n'owulira ebigambo nga bisengekeddwa nga biwooma, n'ogamba Katonda wattu bw'aba takirina tiyandyeetantadde. Naye bufere kuli nnyankandaggo kyekiresa ebintu ebyo abantu nga baga okutambulira mu bintu bya bannaabwe. Nange muzange ez'amasomero bangi bazizzeemu olwo ne baddamu emirembe ginaabanga engalo bwe batugamba abayimbi baaluddamu ne bakoma mulimu olugamba ebigambo simbonera bongattako sembogira kyobo ntoolako muyimbi ali awo wano mu Uganda waali naye nga yakwata wayisibwa otya ng'owulidde ekintu ekyo. Ayoza ennyimba osinga tayoza nangoyi nambala engoye ezitali njoze n'adda mu nnyimba kuwoza genda maaso si byangu okutwaliza awamu. Kakati bw'otunuulira music mu ggwanga Uganda kwatambulira olunaku olwaleero, ennyimba z'amasomero saagala kugamba nti zakkamukko, naye way back nga TV zino zikuba ennyimba zino nnyo ne radios. Lwaki TV tezikyakuba nnyimba z'amasomero compared to before? Nti olwaleero ennyimba z'amasomero zikubwa olunaku lumu nga balinayo programu z'amasomero. Kiki obuzibu bwavaawa? Ennyimba z'amasomero nazo zifunye okusoomozebwa era nga ne music omulala ina bwafunye okusoomozebwa. Wano mu ggwanga tulina abayimbi abanene, tugundi ono munene niyo otula ku TV oba radio wiki nekongoka ng'omuyimbi oyo munene tomulabyeko. Abayimbi bangi nnyo
abasaanidde n'abatasaanidde bonna mwe bali akattunko kayitirivu kati ogenda ekitunya nti g'amasomero sige gandisigadde nga ebyago bitambula normally nago gagetting affected kubanga awalwanirwa wafuuse wafunda abayimbi bangi okusinga abalabi kati akatubagirawe kali n'amasomero gayina okubanga ebiseera bye gaweebwanga si byebyo byokka tebikyamala galiwo ombudde obwo radios zaali ntonotono kadi radios bintu bisasa ebifuuse bingi nnyo awalwanirwa wafuuse wafunda okutaliga wamu kati nago gatekwa kubanga nago gasafaringa ekintu kyekimu n'abayimbi kye bayitamu gundi takyayimba bali kiki ekyagwawo nga siboli kyagwawo music wa Uganda buli lunaku waliyo abapya abayingirawo bayitirivu nga bonna bayimba bulungi abamu n'abaloboozi gafaanagana kati nolabanga akatunko kangi naye nga music w'amasomero twebaza Katonda nti akola bulungi alina programs ku radio ne ku TV ebyo byonna tubisanyukira busanyukizi era naye alina olunaku lwe lwabaayo nga banga nti ku Christmas enyimba za Christmas zikubwa ennaku matikkira ng'omanya ogenda kuwulya ennyimba z'amasomero kubanga go geekwata ennaku gayiye ebintu bingi awo nti obwakabaka bwa Buganda bujaguza amatikkira oba amaziba ga Ssaabasajja ng'olindira kuwulya ennyimba z'amasomero kati awo nago galina ennaku ekifo kya National Theatre kimanyikiddwa mu national competitions ez'amasomero eza music dance and drama ozeetabamu amasomero go gazeetabamu empaka ezo waliwo empaka festivals ez'amasomero nga gayimba era buddo trophy era yagirina naye ate abakikwasaganya ekyo ate sinze abo nabo balala nze obulamu bwange tebufuna mirembe mu kuvuganya nti tulina empaka tegesa empaka kuba empaka zino nze zinako endowooza nkyamu ziba mpaka abantu bateekateeka empaka oluusi nga bamanyi agenda okuziwangula ne bagamba kakati gundi tungisa suuti yo bulungi empaka zino zetutegeka olina trophy gogenda giwangula olina janga yetesetese ng'amanyi agenda kuwangula tukali balangirira mulangirire kati nze ntya nnyo okujja n'erinnya lyange eddungi ne banteeka mu mpaka ne bagenda balangirira nga ate nze nsibye ekkira just empaka okubeera organized okunswaza ngamba no nze kanjiye for entertainment era nze nkoze gwa ku entertaininga na ku educating abantu ne bawulira nga bawulira emirembe nange besides obwakabaka bwa Buganda amasomero oyinayo abayimbi bawandikidde ennyimba nga oli comfortable to share their names on camera here webali neera nga bwomanyi nti omuntu gyasinga okuba n'amaanyi gyakolera bangi bakitwala nti oyo muyiya wa nnyimba z'abaana b'amasomero kyensanyukira kyenjega kubanga nze inventa waakyo naye nga n'abayimbi basekinoomu bempandikidde webali nsookera ku omukyala Helena Nanjego ennyimba z'emikolo nze nasooka ziyiya tezaaliwo nti ennyimba oluyimba nga luli designed ku mbaga ku kwanjula tewaliwo yali azikola nenkola ennyimba kyasokera ku ye bwe kiri mu ggwanga Uganda era Nanjego n'abeera omuyimbi w'emikolo omubereberye era kyatumiranga with scone oyo ayimba bya mikolo nga bakuba obulati bwe bati time yatukalinokabanga mikolo gomesi ne bazesiba nga besiba babulako siba gomesi bilibili ng'ekibishukutu mu nnyimba za Helena njagala nnyo akayimba kali akagamba omusajja taakuyiwe ako bakakuba nnyo ng'omugole waliwo TV wano omugole omusajja bw'atalabika bakuba akayimba ako ne baga omusajja taakuyiwe oyo omusajja taakulimbe emmeme n'emyansa talatala ekati akayimba ako katambula ate akuwulira nti akosika ssomero kakitegeeza nsobola okukola ebintu nga tebivuza nga bya ssomero kati Nanjego alolimba lwenawandika Stella Kayaga baagala kitiibwa tebanyoomwa nkubuliridde akanako kayimba kakola bulungi n'empandika ya Rebecca Jingo akalira n'olimba olulala n'abalangizi mbawandikira naye ku sikero ntono kubanga era abantukiramu ekyo batono ate ngera bakola kituufu nsobola okukola emirimu gy'amasomero ngimalirize bulungi kino nkikola nga sideline katono mpalampola nga nkikola. Okay, talking about family eri etya omukyala n'abaana bali batya bali balungi bakusupportinze kyenkana ki in this business oba in this kind of work you're doing because
abantu bonna bali successful mu mirimu bagamba the first support comes from family. Kituufu. Era family enkoledde bulungi omukyala bw'abanga bonda bwano nga ntudde wano omanya nti nalidde emmere nayedde caayi yagolodde ndaba obukindo nnyo obukindo yabutaddemu naŋŋamba genda bakusala akaviiri byonna olaba nti aba afaayo neme kulabika bulala n'olwekyo abeera supportive ampa amagezi mu ngeri yonna abeera ansindika ntwala mu maaso n'abaana basanyukira kyenkola tukulabye ku TV twakulabye wano kati ne bampuliza bulungi nga nabo batusanyukira therefore family eri ku ludda lwange. Thank you so much. Tetugenda kubanga tusuka but before we go omulimu gw'ennyimba bangi bwe kituuka ku ddiini bakikontanya n'eddiini nnyo naddala zino ennyimba ze bayita ez'ensi. Enkolagana yo ne Katonda eyimiridde etya Mwami Ssaaka? Enkolagana yange ne Katonda nungi ddala. Nze Katonda mwagala, Katonda njagala. Ndi mulokole ate nga ndi mukwano gw'abantu bonna. Kyenamala okuzuula buli nzikiriza erimu abantu emirundi ebiri. Omuntu omulungi n'omuntu omubi simple. Abantu abalungi, abantu abatukolera services etwagala tetumala babuza oli wa ddiini ki otogera kuntwako mu taxi sebo eddiini yo ddiini ki tutuula butuuzi ne batuvuga buvuzi tobuuza ogenda okutwanga abantu bagasa bulungi balungi nnyo enzikiriza kyeva ebeera ng'ebeera ya kyama nga yiyo n'oba nga byokola byogere. Okay, gwe nga artist composer director and producer bw'otunuulira art industry ekoseddwa nnyo ensonga y'ebiragalalagala. Abavubuka bangi ensangi zino ebiragalalagala bimazeewo art industry. Mwe mwasobola mutya okwekuuma okubanga temunywa mwenge temukozesa biragalalagala ne musigala nga muli ku origino nga bw'oli essaawa eno? Ensi engeri gyezenga ekyukakyuka kyenakugambye luli nti kati omutindo gw'obufere gulinnye gujjiddemu ebintu bingi modernity nejja abantu bagenda balooza nti kiri modern kati ekiriko omuntu alina kubeera bw'ati omuntu omuvubuka okubanga alabika bulungi enviiri anazinyoola n'azikola bw'ati so n'omulala ataziranze naye aba bulungi n'aziranze simulinako buzibu kagamba balina ebintu n'ebeera trending egenze bw'eti kati abantu bakitutebutazi nga musono balooza nti gubeera musono naye ogwo ogulinga omusono nga gugenda bazikiririza ddala ti omuntu alina kunywa mwenge alina kunywa mwenge alina kubanga anywako ku njaga ebikoosikosi abaana bagadde nnyo ebikoosikosi bagenda nabatatu serebu gundi oyo kati okulaba nga ali bw'ati anti kubanga akola bw'ati ne bw'ati ne bakikopa atose nga kifaanana kya bulimba ogenda okumaliza ng'ebiragalagala nga byonoonye industry bigifudde ekintu kitagasa n'okuba nti abantu abamu abulako engeri gyakwatwamu obulamu bwa celebrity buzibu baga nti bw'otofuna kuyambibwako nnyo obulamu bwa celebrity buyinza okukuzikiriza ne bukwettira kyebava beetaga manager ng'alina amagezi ategeera bulungi nga omuyimbi tajja oba omuyimbi oba omuntu yenna artist nga si yeyeyogerera aliddewa emmere atambudde ate okutuuka wali kati okandolinga obulamu buno kikalubye nnyo abantu bakigwamu ne kiba ng'ekirooto kati abantu bonna bankubira enduulu bannange nzaani excitement eyo naye batwala mukozesa ebintu bingi nnyo ekiddirira obulamu ne bufaafagana. Okay, nga tuwunzika ddamu okowole abantu bajje ku Serena 11 June 2023. Nze Paulo Ssaaka omuwandiisi w'ennyimba ezibanyumidde ezisinga obungi z'amasomero ate nga olwo neza abantu basekinoomu olwezi babayimbidde ku mikolo nga mina emikolo mu maka gammwe nze nziwandiika nga 11 June omwaka guno mbayita mujje muyimirye nange abantu bangi abadde bambuuza bannange kakati golikola kodi twagala nnyo okuwagira twagala nnyo okulabako neŋŋamba kanteketeke ekintu kino tusooke tulabye ddala abantu bano kiboogera bakitegeeza naye mmanyi mukitegeeza mbaaniriza era mbalindiridde neeteeseteese bulungi mujje tujaguze emyaka 33 nkikoze omulundi gumu sigenda kuddamu kutegeka kintu kirala kino nkikoze
olwokubanga kiggulirawo n'abalala ekkubo mubadde mulaba concerts z'abayimbi neffe ba manufacturer b'ennyimba nempandikira omuyimbi n'akola ekintu ate nza ziwandiika nenfa nga nennyamidde ndi eno kati kwe kujja mbeera omwandiisi w'ennyimba asoose okukikola n'abawandiisi abalala bajja kungoberera 11 Juni milioni 2 meeza omuntu omu 10,000 omuyizi w'essomero n'alidde kadi ye 5,000 kijja kuba kyamaanyi nkulinze. Thank you. Njagala kutumira ku bantu bano wamanga, njagala kutumira omwami munnamateeka Silver Kyagulanyi nkutumiddeko nnyo, Samisa Kisemakula nkutumiddeko nnyo, Nis Henry nkutumiddeko nnyo, my young brother Dr. Brain nkutumiddeko nnyo. Nja kutumira omwami amanyiddwa nga Henry Ndugwa Kakensa awangalira Finland awo nkutumiddeko nnyo, akwagala nnyo muwagizi wo nnyo na Uganda ali Finland awo sometime back giri emyaka nga 2-3 emabega awo mu covid awo ng'atandika nawo ngaggwako yaŋŋamba nti ensi bw'eriba eteredde nga muzzemu okutambula onoonyezanga abantu bano wammanga mu lisiti y'abantu gye bampeereza kwoli bamuyise Henry Ndugwa Kakensa yaŋŋamba onoonyezanga omwami Paul Ssaaka oyo ne tuwulira ku mboozi ye. So Henry Ndugwa Kakensa, my brother, I salute you, I respect you so much. Kusabako n'enteekateeka za Allah bituukiridde tusinkanye n'omwami ne tunyumyamu. 11 June nkoowola bannayuganda ngatte eddoboozi lyange ku ddoboozi lya muzeeyi wange ono nti 11 June omwaka 2023 tuli ku Serena Hotel e Kampala nga tujaguza emyaka 33 egya mwami Paul Ssaaka mu kisaawe ky'okusomesa okubangula okutendeka n'okugunjula ng'ayita mu kuwandiika ennyimba ez'amasomero ez'obwakabaka bwa Buganda n'ebigwa mu kkowe eryo. So tujje mu bungi tumuwagire inshallah buli kimu kitambule bulungi nnyo. Tetugenda kubanga tusukka anja kwebaza Idris Lukwago, Daniel Mugoya, Keith Kanabeto ne Senabulya. Mbagaliza birungi byerere omukama Katonda abakuume. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.